Party bendera kuba President akwatidde ekibiina ki Common Man's Party bendera kuba President Mubaraka Munyagwa akukulumidde abakuuma ddembe bagambye nti beefuddemmo mu kuliisa ab'oludda olw'obula gavumenti akakanja. Okwogera bino abadde awenja akalulu k'obwa President ng'atandikidde Wandegeya n'atalaaga ebitundu omuli Katanga, Kaleerwe, Bwayise n'ebirala ng'agenda ayogerako eri abantu. Munyagwa yennyamidde olwa poliisi okuyisanga obubi abali ku ludda olw'obula gavumenti n'asaba wabeewo ekikolebwa. Sobola okukola kugezaako kunkubira nkusiimirira mu bifo ebimu DPC Wandegeya n'okubira President gutayimirira mu bifo ebimu nagabye kale wulira falo oyo nambye wulira falo oyo kubira otya President omuntu yandibadde amulinda wano omwanirize. Ono era akukulumidde akakiiko k'ebyokulonda olw'okuleeta obuuma bwe kagenda okukozesa mu kulonda ng'agamba bwandikozesebwa mu kubba akalulu. Machines obumba obukongwa ebinkugu naye mukimanyi nti obumba obukolera ku internet network abantu abakibategeera network ya Uganda teri stable mu bitundu ebimu teri nayo kati obumba bugenda kukola butya. Obumba buno ffe tulowooza wabuleese okukola muzungu kyayita disenfranchisement okulemesa abantu abamu okubakujjako eddembe lyabwe erironda tubajja kateekaawo nga muli abantu 1500 okulayini bagandi network egaali of lack of network abantu abandironzeeyo ku bibiri polling station eyo balonda ataano. Disenfranchisement kyali kibaddewo 2016 boxes ebyokulonda zaava ku electoral commission ku Jinja Road nezituuka ewange Kawempe gye nnondera ssaawa 8. Bw'abadde ayogerako eri abalonzi be ababuulidde obumu ku bukodyo bw'agenda okukozesa okusobola okumegga President Museveni n'abasaba obutasigala waka wabula babeere mu bifo awalonderwa. Bwamala okulonda mutambule mugende ekyo tekiriyo mu mateeka tugenda kubakolamu obubinja wiiki ejja tugenda kudda wano tubakolemu obubinja otuyita owa power 10 bwe twali tubakolera Dr. Besigye nga bwamala okulonda mubeerewo ka polling station ne mukuuma akalulu tukuuma ne bakabala tulabe nga tukuba Museveni akole ki. Abalala bakwatidde ekibiina kino bendera ku bifo eby'enjawulo okuli Engineer Sekanja Kodda Fala eyeesimbye okukya omubaka wa Kawempe South, bakansala okuli Esther Nambuya Chebe n'abalala bakuyiza abalonzi. Munyagwa bakira abawagizi be mu ssanyu eringi olumulaba nga basikayo ensaniya ng'akabonero k'ekibiina kye. Kisaa ky'ettekera yakusakidde eggulire lino Cracket TV amalindirire.